tutandikidde wano Lily Puzzle lunabe olunaku lwajjo yabadde mu Nkodi Festival yabadde ku Ero Beach. Abayimbi bangi nnyo abazze ne bamuwagira mu nteekateeka eno. Ekivulu nga yasobola okuba ate nga akiteekateeka kitambulidde nnyo ku social media ebigambo kubanga naye abadde mwogezi mulungi nnyo naddala ku YouTube ku TikTok obadde omulaba ku TV nga bamukyaza ebigambo bibadde bingi nnyo era asobodde okuba ate nga social media ekoze kyamaanyi nnyo okuba ate nga emukoledde festival eno nga bwe yasobodde okuba ate nga etambula. Ab'ebinyaanyanya Suna Bene Mbazira Tone abantu basimbye akagere era nga bwe kyabadde gabadde maanyi meereere. Yawerekeddwako abayimbi nga Spice Dana abaddeyo Kabako Martha Mukisa Irene Ntale naye yasobodde okuba ate nga omukolo agwetika olw'ensonga nti ekibozibozi kyabwe kibadde kitambula yabadde alina okujja awo nno ekivulu ekitambula bulungi nnyo eyabadde akirimu ye mukulu gwe bayita Bitex Kikofiira eyakitegese. Tetunnamanya byavudde mu booking ensasula eri ejja naye Lily Puzzle ye musiimu nnyo eri abazze abantu bonna wabula nga tugenda mu kivulu kino waliwo abaavayo ne bagamba nti ekivulu kino kiyinza obutatambula bulungi. Omu ku abapromota abaliko gwe bayita Nobert Events yategeezaako Lily Puzzle ekivulu kino akijjeyo olw'ensonga ebiseera ebyo omugezi Tamale Mirundi yembooze yaliwo nga bagamba abantu bayinza okwesala. Nobert Events yavaayo n'amugamba ati owedde mu maaso weeks bbiri ezijja nebona concert nebona gitekayo wiiki ejja ku weekend ojja kufuna abantu bobadde tofunangako. Lily Puzzle nze mwagala nnyo oli muganda wange saagala bakulimentire Nobert abyogera lakwatakkanya ne Agitex nno ng'oli generational artist nkwagala concert giyimirize toyina woogenda kujja bantu Mirundi n'abatagenda kumuziika Kalisizo Masaka bagenda muziikira ku TV zonna zibadde zahipinga concert yo nizogera ku concert n'abamawulire tewakyali program ekolebwa ku TV nga teboogera ku lumbe lwa aya byayawukanyeeko ku Nobert Events byayogedde ate abantu baze. Lunabe agamba nti gwe ali eyo ng'ozanyisa ekintu kye bayita media wulira bino abamawulire mwebale atamanyi buzito bwammwe wakukifuuwa ng'akizza munda munkoze bulungi obutagambika mwebale nnyo muzimba ate muzimbulula akooka abagezi mwebale kutambula nange kuva gye twatandikira mwebale kubeera ku sayidi yange na kino tukikoze mu byafaayo kiwandiikiddwa njagala okutwala okwebaza ba YouTuber ba TikToker ba blogger abamawulire okuva mu different media stations ne TV endala nyingi nnyo. Aya ye Lily Puzzle ng'ayogerako n'abamawulire yeebazizza bonna abantu abazze awasoose b'amawulire wano abantu bonna abazze kubanga tebyabadde byangu. Nabadde suubira bafuna kati zinandibadde mbasuubira luyimba olutalina vidiyo oli omulu abadde afuma kakati kiraza abantu nti bakoowa akamanyiiro n'effujjo ly'abakritiiki n'abantu abeefuula nti bategeera nnyo kikovola abantu ababadde wano batiimu ffenna tubifiirwe kumala bantu jjooko awe neebaliza bakama bwange era tagenda kufuna ab'emitima emibi nze mbayita bajjonkezi otegedde abantu ennaku zino kiraze nti gwoba oli ku peegi yo nga bo bali ku peegi ki ndala buli muntu bano beyeetaaga bano abantu ababadde wano balaba si basiru bannayuganda balina ebiseera byabwe n'obudde babinfisiriza ne bajja bakama bange buli omu gye yavudde najja mu budi n'abadde alabira e Bulaaya oba mu bitundu bye Uganda ebyenjawulo munkoledde ddala bulungi obutagambika mwebale nze tebamanyi kyebankoledde mu bidongo kyama kyaffe kitegeeza abantu bakulinyisiza ku ddaala ly'obaddeko. Aya ye Lily Puzzle ng'agamba nti eddaala bamuyimiriza basobodde okuba ate nga bamwongerako wano watubulidde ku bya Irene Ntale yazze ku stage omukolo ne gukyukira ddala era abantu obedda bayingira ku mulyango bagamba Puzzle sente tuzikuwadde ziwa omukazi wassa omukazi abantu bonna kye basaba era naye akitegedde era naye yazze akitegeera ati kyebamukola kye bamugamba so kati bw'aba anoonya mirembe mu bufumbo obw'essanyu amaze
ayagadde omuntu abantu gwe batunulira n'amaaso abiri ne bagamba iri puzzle bw'olikwata ku muwala oyo tuli kulaba. Irina yasiramuka dda ye Afswa obadde tokimanyi anti ye yalonda erinnya namugamba erya Fatuma n'alikyusa naga ye Afswa era nnika twagisibye emisana nga tetunajja wano tusoose mu dduwa era bw'amazina ateekako akakaayi tubadde nyagidde mu kagaaja tomulabe ye Lily Puzzle. Nkugambye nti ebigambo bimukoledde kyamaanyi nnyo. Agamba nti ekivulu kino kibadde mu looni. Agamba sente zonna ez'ekivulu mbadde ku looni mbadde ku mbaata kaakati emmotoka yo bakama bange bagiwonyeza ogitwala kaakati era kaakati zonna zigenza awo embaata zitutta ate zibadde zirina okukola amagoba kaakati Jacob ye mukubiddeko takutte naye yasindisa abazinonyi kaadi agireese era muno mu mmotoka mweri emmotoka yange tewonye Jacob abadde agitwala lwakuba asigadde amanja y'emitwalo 2 nagyo agyagala naye Jacob ebiri gireke nkuteereddemu kyekuteeredde mugenda omanyishe embaata gyebadde n'abantu abampola ono yampola stage oli nampola omulyango oli nampola kino oli nampola kino negasse abantu bamponyeza butagenda mu kkomera sirina yadde omuno ogw'ennusu naye bakama bange njagala okubagumya nti kebampagidde kebampadde sijja kubaswaza. Aya Lily Puzzle ategeezezza nti akyaleeta ddala ebivulu okumanya nti abantu bazze kuba ye show gye yakakola mu bulamu bwe yesookedde ddala. Agamba nti n'endala akyazireeta kuwagira Lily Puzzle w'olunabe naye ate keŋŋaye nti sirinaamu bampaddeyo entasiima ebulwagiwa kebampaddeyo yadde katono kaŋŋende nkakolemu ekyamagezi bajja kusiima era bajja kukyagala ate omwaka ogujja tulinayo show ebibozibozi bya Lily Puzzle kubanga oluyimba lw'enkudi kati keruwedde ate kati lusituse buto nga 31 2024 tuyingira omwaka 2025 tuta vidiyo yenku kuba Abannayuganda bagambye oluyimba tuluzina emyaka emeka 3 n'emyezi 3 ne weeks 3 n'ennaku 3 n'essaawa 3 ne seconds 3 ne minutes 3 ano bayagadde luno bagambye guno omwaka tegumala. Ye Lily Puzzle lunabe nga atugamba ku show. Agambye byonna bamubuuzizza ki kyogenda okuzzaako oluyimba. Agambye we yeerowoozaamu ng'alaba tebigatta ayinza okuddamu okulima kubanga abantu bebakuwagira ate n'obalemerako tebiba birungi. Kati ne bwenkoma wano nengenda nennima ennaanasi zange ati abantu babagyaki ate bw'olemereramu enyantu bakwetamu tebaagala olemereko nnyo naye kaakati kinaasizira ku bakama bange kuba bwe mbadde wali mbabuuziza timbawemu mbongere ne bagamba tuwe kaakati era nakyo bakyagadde kaakati era nkyabawa kuba bandaze nti babiwulira. Ale Lily Puzzle agamba nti yebazizza abamuwagidde olw'ensonga bangi bagamba nti ennyimba mb'okuyimba kwe si kulungi naye agamba olaba abantu bazze. Njagala okwebaza abantu okuwagira ffe abayimba obubi mwattu ate batuwagadde neneebaza abantu okuwagira ebyekisiru baagadde nnyo ebyekisiru. Aya basi ye Lily Puzzle yazze ku stage ng'ayinaako ebintu ebimasamasa era abantu bavudde ne bagamba ow'e Masaka nga bw'ayambadde nga bimasamasa ayina oba obulabirwamu babutadde ku suuti ne bannange Lily Puzzle naye nga kyo bwe kyasobodde okuba ate nga kitambula. Tulinze extras zagenda okutambuza Masakala akayikyotera tulabe kyagenda okuba ate nga azzaako mu nteekateeka eyo tunaaba tujja nago.